ebitambula ku mikutu ge mazima kanso ya Kesise y'abakansala bye yayisa obwenkanya amazima n'okulengerera ewala kikulu nnyo mu buli nsonga kubanga buli omu ayogera kike. Olwaleero waliwo ekiwandiiko kye bagamba nti bakansala baagaba omwala gwa Nakivubo. Omuntu yenna ayina luzolusoni ya kanso ng'eri mu kiwandiiko Lord Mayor kyatambuza nga twateesaako ku mwala gwa Nakivubo Channel nga guli mu kiwandiiko kyonna nga gulabika nti Nakivubo Channel nga twali tugwogeddeko. Ndi mu kamyufu k'NUP ddamu kusaba kifo kyonna. Bwavaayo ekiwandiiko nga bakansala b'NUP baateesa ku mwala gwa Nakivubo Channel era nga boogera n'erinnya nti Haji Hamisi Kiggundu tukuwadde kubanga yeebaluza olusoni gye muli mu kwogera tukuwadde omwala guzimbeko byonna by'oyagala. Akamyufu nkavaamu kendimu ak'NUP. Tuyina ebyobufuzi ebiri mu ggwanga. Omuntu bw'alaba nga ggwawo asobola okulinnyira ku muntu oba asobola okulinnyira ku balala. Ffe tuli bantu batono nnyo bwe tetulina n'amaanyi nga bakansala. Omuntu asobola okulinnyira ku ffe n'akubirako ekibiina kya National Unity Platform kubanga twambadde erinnya ly'ekibiina, twambadde omutima gw'ekibiina ffe Kampala. Kitegeeza ebikolebwa byonna tulina okuba nga twegendereza ng'abakulembeze. Twalondebwa ate ne tuweebwa omukisa ne tutendekebwa kibiina. Nze omu ku baaweebwa omukisa His Excellency Kyagulanyi n'empitirako mu ssomero ng'alitaddewo ery'Kamwokya. Mmanyi ennono z'ekibiina, mmanyi kwe tutambulira, mmanyi omulamwa era sisuubira nti mu biwandiiko ebitambuzibwa bwe kuba kuteesa nga bwe nateesa mu kanso nga bye bituufu nti nyina wadde ennono y'ekibiina wadde gye nali mmenye kubanga si wali kanso gye nali ntuddemu ng'eteesa ku mwala gwe Nakivubo. Njagala okutegeeza bannakampala ffe bwe tuba tulondeddwa nga tuvudde Lubaga bwe ndeeta ensonga nga ya Lubaga efuuka ya Kampala Geno. Kanso ya Kampala yalina ekizibu ky'amataba ne tutuula ne tuteesa emyala gyongerweko meters ezizimbibwa wansi down n'okugaziyizibwa. Bwe bamala emyala egyo gyonna gibeere nga gibikkiddwa. Tuyina issu y'omwala gwa Lubigi. Omwala gwa Lubigi KCCA yakagusipenikako 60 billion. KCCA toyinza kutwala muntu yenna n'omwana omuto w'emyaka 6 n'omubuuza nti wano waliwo akawumbi ka ssente nakkiriza. Kinnuma nnyo Lord Mayor wa accountability wa buli kimu nga ssente ziggweredde ku Lubigi Mr. Accountability ne tubeera mu kanso nga tukayanira ku mwala ogwo buli lwe tumusaba lipooti tagireeta naye ng'omwala gwakasipendingibwako 60 billion. Ne buli munnakampala nga tonnayomba yonna nga tonnatuvuma kirirako ekawempe otunule ku Lubigi bwafaanana. Wandyegombye nga lyekkubo eriri ku Northern eriggulawo ekibuga ng'oyingira omwala ogwo twagakuteekako 60 billion biliyoni 6 nga KCCA. Ne tugamba tetukyayagala Bachina n'Abakoleya n'Abajapani kukola mirimu nga tukizudde nti waliwo era ababakozesa ate ssente bwe bajja ne withdrawing mu KCCA ne bazisasulwa bannannyini kubanga beekwese mabega wa kampani ezo be batwala ssente ezo Abachina ne batakola mirimu gye balina kukola. Tukozese ba local investor batandika okubika emyala egyo ye yali luzolusoni yaffe ate batulage nti emyala egyo giwedde bulungi. Simanyi luzolusoni yaffe ekwata ku myala gya Kampala yonna we yakyukidde n'efuuka ya Nakivubo. Simanyi luzolusoni yaffe eyo ey'okubanga emyala era ekyo ffe tukisandingako. Oli ne bw'akyogerera atya okuggyako ng'oli ayina ekizibu ku ggwanga Uganda.
embeera gye tulimu ey'emyala ffenna tukkiriza nti emyala gibadde mibi era twagamba nga tutandika okuwa KMA emyala projekiti etambula eri mu kukola enguudo n'emyala tewaba muntu adda mu kukola luguudo n'ataweebwa kukola mwala ate bw'amala okukola omwala alina okugubikka simanyi oba ekyo twateesanga nsobi era nga kye kituvunaanibwa nti tulina okukola emyala nga tugirese giri openi. Ebbaluwa gye nalabyeko egabira Hamu okukola omwala ya mwami Yoweri Kaguta Museveni president wa NRM ng'emulagira akole omwala ogwo aweebwe security ate azimbeko ne byayagala. Bw'aba wayina ekiwandiiko nga bakansala ba KCC bayina resolution gye baayisa nga baga nti Hamu tukuwadde awo zimbako ne byoyagala nva mu byobufuzi enkya. Mwami Museveni yawa Hamu ebbaluwa emulagira okuzimba awo ateekeko byayagala agukulaakulanye. Kinneewuunyisizza abantu olw'okuba tuli mu byabufuzi buli omu akuba munne olwa kaadi naye tebakuba ffe. Olwaliro KCC badde ne bakansala 56 egenda kudda na 30 ku 30 abo kuliko abayiseewo ddaana opposite abayiseewo mu bululu obwe babbye obwa sponsor bodies ezo ezirondebwa si NUP ne gye babalondedde babakwese tetwalabyeyo balinga 12 ababavubuka ababakadde abaki abo bawangudde ku 30 kitegeeza NUP enoonya bakansala 20 begenda okuzza ku stewall kati bakansala 20 kitegeeza kuba baddeyo egenda kunoonya bakansala nga 10 be bagenda okudda ku stewall. Kati omuntu ayinza okulimba nti ali mukuba bakansala kudda ali mukuba ensonga ya Hamu nti bakansala ba NUP be bawadde Hamu omwala nga bakimanyi bulungi nti ebbaluwa erikkiriya ya mwami Museveni yawadde Hamu omwala. Ebbaluwa ya Museveni eri mu pointi zonna eziwa Hamu omwala teri agyogerako. Muntu ki owa National Unity Platform ayinza okwegatta ku mwami Lukwago nawe oli ku mikutu ng'ogamba nti kaakati ekiriwo bakansala abaffe Lukwago agambye nti batunze omwala. Lukwago lwaki toyogera ku baluwa Museveni gye yawadde Hamu eri ku mitimbagano lwaki ogibisse ogenze ku mikutu n'ogamba nti tewaliiwo kawandiiko konna kewalabyeko kakkiriza Hamu kuzimba okujjako ekiyinza omuyamba okuzimba ye resolution gye twakola egamba nti tubikke emyala gya Kampala. Level y'obwa Lord Mayor tonnalaba ku bbaluwa eyo mwami Museveni gye yawa Hamu emugamba nti nno genda ozimba emyala genda ozimba omwala gwe Nakivubo. Mu mazima amatuufu musajja gw'omusiraamu mu resolution zaffe ze twayisa mulimu wetugambira nti Hamu genda ozimbe ku mwala gwe Nakivubo. Olukiiko lwaffe olwa kanso terugaba pulaani KCC kanso si yeegaba pulaani y'ekibuga era tetuvunaanyizibwa. Olukiiko lwaffe si lutuula ku landi boodi ya kibuga abatuulako mwami balondemu bakamusiba okuva Lord Mayor Lukwago yamuwa ekifo kya landi boodi emirundi 12. Lord Mayor ye yawa balondemu ekifo ky'obwa chairman bwa landi boodi ya Kampala. Munnaku ntono agenda kutandika otugamba nti tuli mu kutunda ttaka lya Kampala. Tagenda kwogera ku balondemu gwe yawa buyinza alina ne sitampu ekoona ku sitampu ezitunda era abantu baffe mu ggwanga bajja kuvayo bagambe Lukwago abamu mutuufu okufumiitiriza ku by'abantu bye boogera n'okubirowoozaako nze ngamba kikulu. Eriyo munnabyabufuzi ayitiddewo ku bantu nze nali okuyingira NUP nali mu FDC naye Lukwago oyo yatuwaabirako ng'atuwaayiriza ng'atandika ebyobufuzi. Naye Besigye yamubuuza
namnga byoyogero binako obukakafu fenele tugenda mu meeting twavayo nga gumusinze nga ye mukyamu njagala okubulira abantu b'NUP bakama baffe ensonga ezimu zeetaaga kwegendereza mbadde awo mpulidde n'ennaku yesterday but one nabadde ne Moshi oyo ng'anoonya emitwalo egyo kibi nnyo okwogera ebyama by'abantu emitwalo egyo ebiri nanga njagala kulinnyako ka booda ngende abakansala abamu abo basiiba n'enjala naye muli ku mikutu nti bafunye miliyoni 2 ng'ovudde kufa abalina bizinensi zaffe balidde miliyoni 2 efuuse miliyoni 2 enkya zigenda okujja zijja genda zirinya naye temumanyi na mbeera gye balimu tebajja kujja buli omu bamubuulire omuntu yakutte miliyoni 2 ojja musanga ng'atambuza bigere talina wadde akamotoka aka miliyoni 7 gw'omugambe naye nga yeekuumye n'atakola nsobi. Njagala okuwaako brief katono tuyina ensonga 2 road mayors eyagasse okubuzaabuza abantu. Tuyina ensonga y'omwala gwa Jjugula ogwo twaguteesaako. Omwala baguyita gwa Jjugula guli Kafumbe Mukasa. Omwala ogwo ogwa Jjugula twaleetebwa lipooti mu kanso nti Hamu yaguzimbyeko. Jjugula ava mu Kisenyi ku Mbuzi n'ayita mu bizimbe ebyo ebya Bosco Muwonge n'ajja mpaka ku Owino. Tugenda ofuna lipooti mu kanso ne tutuula ne tusalawo nga kanso tukirire mwala. Ab'amawulire bonna twali nabo ne tukirira ku mwala ogwo. Ne tunoonya omwala we gutandikira nga mbutuufu gye gwatandikira guli openi ogwo gwa Jjugula mu Kisenyi eri ku Mbuzi. Ne tujja okusala oluguudo ng'oluguudo lwennyini luli ku mwala ogwo naye nga kuliko oluguudo. Awo we gwatandikira okubula. Ne tutandika ebizimbe bya Bosco Muwonge. Ne guyita mu paaka y'omu Kisenyi gwonna guli muzimbe era guliko ebizimbe by'abantu. Ne tugutambulirako mpaka okutuuka ku Hamu. Lord Mayor yali yatuleetedde lipooti. Hamu amenye ekizimbe ekiri ku mwala gwa Jjugula. Hamu atwalibwe tukole lipooti atwalibwe ku poliisi. Hamu tukole lipooti agende Waigigi. Bamubuuze ku nsonga zaki z'okubanga yabba ettaka. Abantu abamu tebamanyi nti eyo kanso y'ekibuga ye Paalamenti ya Kampala. Buli kyoteesaako olina okuba nga weegendereza. Oyinza okumalira mu kkomera ng'omuntu ssekinnoomu oba kanso. Ffe twali tubaddeko mu kanso awo. Bakansala ne bayisa ebintu. Kino nkibuulira ensi nga twakisirikiranga kyama kanso y'ekisanja ekiwedde. Omuntu twamuteesaako n'atuwaabirako mu kkooti ffenna ne batuyiririza ssente miliyoni 2. Ffenna ne tutuula ne tuzisonda. Ate nga baatulaga tubaganda twali tugenda mu miliyoni 10. Bwe twatuula mu kanso, Idi eyaliwo ebiseera byo yali lusa yajja mu kanso. Badayirekita bonna mu eyo kanso bajja nga ne Road Mayor mwali. Recommendation za Road Mayor zaali zigamba tusibe Hamu tumutwale Waigigi tumenye ekizimbe ekiri ku Jjugula. Twagenda okutuula mu kanso tuba kuteesa. Nze nnyinza okuba nteesa kirala n'oli n'ateesa kirala. Tugenda okumaliriza ebirowoozo. Nga ebirowoozo abantu bye bawadde. Ne lipooti Idi gy'atuleetedde akulembera ekibuga. Ne guidance ze mufunye ng'oli kyabadde ayagala mukole temusobola kikola. Twagenda okumaliriza nga wazze ebbaluwa ya Eklezia ya Uganda. Mu lipooti ya Road Mayor mwalimu nti Hamu yabba ekyaki y'Eklezia. Ebbaluwa y'Eklezia Ssaabasumba gye yali awandiise yaliko nti akatale k'Owino Sirowa yabba ettaka ly'Eklezia. Twagenda okutuuka ku mwala nga tugenza okugulambula ogwa Jjugula nga kuliko ekizimbe Road Mayor kyayagala tumenye nga kuliko ebizimbe nga 9 ebyabagagga byonna. Number 1 mu kanso ne tuwakanya ekyokubanga kanso yaffe esobola okuteesa ku muntu omu. Tetuteesa kumanya, tuteese ku kibuga jjeno. Kubanga abantu baagala okumanya amazima. Tuli ku Jjugula n'ebyo ne kivubo tetubimanyi nako tetubiteesaako.
ne tuteesa ekizimbe twagenda kituukako ng'amaduuka galimu abantu abajjudde ekirifuulu. Lord Mayor kyaleese tukole ki? Ne tulagira batekiniko abali ku nsonga za haamu batuule bunnambiro, bakomewo batuleetere lipooti erage engeri gye baamuwaamu pulaani. Mu kansa eyo Idi n'ayimirira n'annyonnyola nti haamu yalina master pulaani ey'okuzimba awo wonna. Master pulaani eyo naye neemala neekola ki? Neggwako nga tamaliriza byazimba. N'agamba nti bagenda kuddayo baliniwalinge master pulaani ye. Ddala nsonga kiffe nga bakansala kwe twali tusinzira tugambe nti tumenye ekizimbe kya haamu nga oli executive director avunaanyizibwa kumuwa pulaani, avunaanyizibwa muwa buli kimu, ayimiridde n'agamba nti baamuwa master pulaani nga kwebiri ne expiringa. Buvunaanyizibwa bwabwe ogiriniwalinga. Musango kyawo gwe tulina nga bakansala. Ekyo kituguza. Kitufuula nti twali tulina kutunuulira butunuulizi nsonga oba ziteesaako. Ekisinga twewuunyisa kwe kubanga mu meeting gye twatuula nga twogera ku mataba ga Kampala tugazinze tutya okulabika nga amataba gakendeera. Olwaleero twateesa Kampala ku myala gyonna egiri mu kibuga. Era nga tugamba ba developer abalungi abali wano nga bwe tuyina abakola enguudo wano ba Abubeka, ba Multiplex, baani batulaze nti basobola okukola emirimu emirungi, babawe n'egyo emyala basobola ogidevelopingako okubanga be bagitereeza bagiteeke mu mbeera omuntu ne bw'aba atambula ng'ebibuga ebimu bwe bibeera ebirala ebiyonjo tasobola kulaba nti wano waliwo omwala naye ng'omwala wansi gukola ki? Ng'omwala wansi gye guli. Naye ebintu byonna byakoze diversion ne tuva Kafumbe Road gye twatandikirako issue kubanga jjugula gye twali tuteesako eri Kafumbe Road kati twetolodde mutuzizza ku Nakivubo kyano ne muva ku issue gye twayisa nga batekiniko bennyini bavudde ne bagamba nti haamu alina master plan kwatambulira ne tubagamba si buvunaanyizibwa bwa kanso ya KCC okugaba plan, si buvunaanyizibwa bwa kansala kuvunaanyizibwa kutereka ttaka lya Land Board. Lord Mayor tanayogera komiti yonna yagiwa buli division yalondayo omuntu omu gwasinga okwesiga mu bulamu n'abaleeta n'abakolamu akakiiko akafuga ettaka lya Kampala. Obuvunaanyizibwa bwaffe birondoola oba biri mu mbeera entuufu gye twabisanga mu kubanga bwe twali tulayira awo tulayira okukuuma ebintu by'ekibuga, tulayira okutereeza ekibuga, tulayira okufaayo eri bannakampala, tulayira okwagala ekibuga kyaffe. Emyaka 5 bwe kibanga ekyo kye kiyinza okutumisa obwa kansala nti twagambye omwala gwa Nalukolongo Channel guzimbibwe mu bunnambiro ate gubenga mubikke mwakafiiramu abantu emirambo 57 abantu basitula abafune babaleeta ku geeti ya KCC nga twagambye emyala gizimbibwe nga gibikkibwa. Bwe twamaze okuyisa ekiteeso ekyo baba balina kye balowooza ekirala ne bakigaziya. Museveni n'adduka n'awandiika bunnambiro ebbaluwa n'agamba nti haamu gwoba ozimba awo. Obwefu tuyina buvunaanyizibwa bugaba contract yonna mu Kampala nga bakansala. Era mpulira baga simanya basayininze wano. Ono teyasayininze. Kanso buli agirimu Kabe Road Mayor asayininga. Resolution yonna eyisiddwa abagivunaanyizibwako. Road Mayor n'ayita press conference ku Seolo. Bwe yamaze okutuula Susan Kusaba kwali ku mukutu mulabye nga bamuleeta ku mikutu egy'enjawulo yeesimbyewo awo Kampala Central avuganya Mwami Lubongo yaye candidate wa Lukwago gwayimiridde naye saawa eno olwavudde mu media bwati Susan Kusaba nga ava eri mu ofisi ya Road Mayor n'atuula mu mawulire. Road Mayor radio gyavaako Susan Kusaba gyaddako tuli mu byabufuzi ate tebakubaffe bakansala nga bwe nkibagambye nti ku bakansala ba NUP ababadde awo kuyinza kuddako nga 10 okusinziira ku biribu ebyenteekateeka y'ekibuga ate teri kanso yonna yali ekomyewo. So amaanyi temugateeka nnyo ku bakansala mugateeke mu kulowooza nnyo ekibiina kino bino bye tukola tuli mu kwegatta ku bali mu kikuba
Hamu lwaki tayogera ku bbaluwa Museveni gye yamuwadde ekola myala. Abenaalemu bonna lwaki tebayogera ku bbaluwa Mwami Museveni gye yagabye ekola etwala Nakivubo. Lwaki mutambuza ekipapula kye tutayinaamu linnya Hamu? Ekipapula kye tutayinaamu linnya Nakivubo. Nga kye musinziirako okuba nti kyekyagabye pulaani, kyekyagabye ettaka, kyekyagabye buli kimu. Bwenkanya bwakkuba National Unity Platform oba bwenkanya bwakkuba ba candidate be mulowooza nti be bayinza obbatwalako kaadi. Amazima tegeekweka. Kino ngenda kuvaawo nga nkyogeddeko. Tuyinza obutaba bakansala ba kibuga kino. Nina obukakafu ndivaayo n'enjogera ebyama. Lord Mayor ndi munyiivu nno ate. Ndayira wallahi ne Qur'an enjikwata. Wali wegase n'abagagga mu be paaka. Paaka enkadde. Ne minutes weziri wasooka no weebavuma dozi tayikunizi tebagenda kukola kino wakiri tubalirire noleeta 300 billion tuziwe batayikunizi. Kansa ebifaananyi mu bijjeyo byonna biraga nga yaleeta lipooti bbiri gye yaba abamawulire endala ne gye yatuwa mu kanso yali ndala. Nasituka ne bakansala bannange bakataabu baani ne tukkirira mu paaka nga bagitaddemu n'ebyuma bamaze giteekamu ebyuma bagenda gizimbamu amayumba g'abagagga. Ishu yange yali eyimiridde ng'egamba nze nagenda okutandika okutegeera n'okuyingira ekibuga nga paaka taata wange ava mu Kampala okujja mu kyalo. Nga paaka eyo enkadde gyakozesa okulinnya emmotoka ezimuleeta e Masaka. Nembuuza Lord Mayor mu kanso minutes weziri twebaza ki abagagga abajja ne babba ettaka. Gwe Lord Mayor sebo omulungi ennyo ali mu kugaa nti ffe twatunze omwala. Wali otunze paaka ekoleramu abantu emitwalo egisukka n'emitwalo emeka nga tewabalumirirwa. Ffe be twagenda ne tuwamba paaka eyo ne tubagamba waakiri okweyokyera mu kibuga ne batusiba ne tubeera mu makomera. Kiki watutaasa nga otunda paaka? Ffe nga twasirika. Tugenda kwogera ebyama. Kigenda tuluma nga tubadde tulispecting omuntu naye nga tukimanyi nti wabulabe n'eri ekibuga. Baatuwa komiti nga tuli ku nsonga z'ekiteezi tunoonyereze ku ttaka. Ne tugenda okunoonyereza nga Lord Mayor y'omu kuyasanga ettaka lya KCC eriri e Nakawuka liriko yiika 36. Lukwago gw'ow'amazima ennyo ali mu Ttukuba. Lukwago n'abantu bo n'emikwano gyo n'abafamire zo mwegabira ettaka lya KCC buli Idi ayagala okyogerako olwana ne bamugoba ewasali musale tasulako ku bwa Idi. Era Lord Mayor Lukwago and advocates yeewolereza egamba abantu abali ku ttaka eryo baliko mu butuufu KCC yaligayalira n'etalizimbako. Mu Uganda bwe mba n'ettaka lyange n'etirizimbako omuntu waddembe okujja n'alintwalako. Singa lyali Lukwago ng'omuntu erya KCC eryo tunoonyeze ettaka lya Kasasiro twazeemu tuguze. Ye heedi w'ekibuga Lukwago Erias. Lo faamu ye yeewolereza abaatwala ettaka ly'ekitongole. Parliament lwaki yo tevaayo ne tuyambako ku nsonga eyo? Parliament eveeko etuyambeyo, etuyambe, etubuulire mu kunoonyereza era ngenda kiremerako. Nange bwe mbanga sifuna kalulu nga njogedde amazima ngenda kwogera mazima meerere. Nze bwe mbeera ne bakansala bannange nayiga Lukwago awo era mbagamba mukolaganye naye naye ku ssaawa envannyuma buli akolaganye naye agenda kumaliriza mukuba. Gwe mulowooza Lukwago okukansa talinaawo bakansala nga bakwano be? Lwaki atugatta wamu? Akube NUP. Lord Mayor kyenkusaba tugenda kuvaayo tweswaze naye kijja kukola ensobi nga ffe tukuswaliza mu mazima ameereere nga gwe otuswaliza mu bulimba. Kansala asayininga wa? Pulira bawoza kansala kiwandiiko kye tusayiningako mu kanso kiba ekyo kya kanso komiti n'osayininga nti mbaddewo atendensi yange yeeni. Oba olutuuka mu kanso osayininga nti mbaddewo. Oba onokkiririza mu binaayisibwa n'ebitaayisibwa osayininga. Kati ne baba bagamba bano be basayininze. Ki ekigenda mu maaso? Nsaba ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform
ensonga eno teri kuffe. Mu myezi 3 emabega Lord Mayor yayita bakansala 2 Ssekinnoomu, buli omu ng'amubuuza kunze nange osazeewaani, kunze ne bali mwezi osazeewaani. Ensonga teziri ku haamu. Lord Mayor bwe tufa ne twogera ebintu byakoze ne tujja mu minatisi z'ekibuga mujja kuwunga. Ensonga ziri mu kukuba bali mwezo. Ensonga ziri mu kukuba NUP mwenna muzikutte ziti. Ensonga zireese olutalo lwa Zahara ne Malende muzigasse muti ab'Amalende mukubazaala mudidde entalo zammwe ez'okusaba kaadi muzireese nti mukube bakansala. Mukuba muntu omu ffenna mutukube nga temuzirinaako mazima. Maliriza ngamba ffe tetulina nsobi yonna gye twakola. Ogamba nti emyala gya Kampala gyonna girina okuba nga gizimbibwa, temutabika nsonga za saidi ya Nakivubo ze twali tuteesaako kuziteeka mu nsonga za mwala gwa Museveni gwe yawadde hamu. Omulamo gwe tuliko mulala, tuli mu ssaawa za bululu, Lukwago otujje mu kubanga tukuba Museveni otutadde kaalantu kame n'ogaana n'okwogera ku bbaluwa Museveni gye yawadde hamu. Oyagala tukole resolution zigamba nti ffe nga bakansala ba Kampala olw'okuba tuli be NUP twagala ebyala byonna bibeeraawo nga tebizimbiddwa, bibeeraawo nga byonna bifaanana nga bwe biri kati. Kugamba omuntu bamulonda emyaka 5 emirala ebeera bonus yakumwebaza nti wano okoze wano otokoze. Tetulina buvunaanyizibwa kugaba pulaani ya kibuga. Tetulina wadde nti kanso yegaba pulaani. Ate oba kanso ne bwebe neesazaamu pulaani obuyinza obwo tebulina. Teyina buyinza busazaamu ku pulaani ya muntu. Obuyinza bweyina kukirondoola nenoonya abakugu neeyogera nabo aba KCCA. Otutuuzaawo otya n'olaga nti ffe tugaba ne pulaani z'ekibuga. Olese babalondemu baani bonna obawadde emirimu be bavunaanyizibwa ku Land Board Committee babo osiba nabo mu meeting. Buli kye bakola oyagala kyambaza ffe kati. Mungu asobola okuva mu muntu ng'obulimba bususse. Era obulimba tebuba bwa lubeerera. Bakansala bannange mbasaba ekintu kimu buli omwanyi olere ku mazima. Lukwago yatuleetedde n'embeera nga buli kansala agamba munne wazirabako ssente waziwuliddeko naye nga gwe bazigamba wabadde naye eggulo omaze naye wiiki ng'ayina ebizibu abikunyumiza n'akaaba n'amaziga. Ndayira wallahi umma Lukwago yali atunze paaka ng'ali n'abagagga. Abantu be NUP bandyebaziddwa be babezezaawo paaka eyo. Paaka yenkana n'omwala oguli mu Ttukubya. Paaka enkadde minati tuzirina. Nga Lord Mayor agamba abagagga gavumenti bwe batebaliiridde soke ffe ne tuyimirira ne kanso tetwagirinda kuggwa. Nze nakulembera bannange ne tukkirira ku paka wansi ne tugaa wano we tufiira. Ffenna tuliko emisango tubadde tukyawere nemba nagyo buli nnaku. Lukwago hamu yali azimba ekyo ekizimbe mu kisanja ekiwedde n'atikka bakansala mu kabaasi naye n'akulembera n'atutwala ku hamu wansi. Ffenna tuyina ebinuubule ne batukuba ne tuyika n'amanya twamala ku bitanda wiiki. Lord Mayor teyayimirirawo wadde eddakiika ezo. Obwedda ayita abantu ku radio. Bakansala be NUP abere sifiri ne ba MP mwanguweko tukirire ku kibaati. Era bw'okikkirirako tagenda kuyimirirawo wadde eddakiika 3. Ekibaati ekyo kyeyatutwalako twamala wiiki ezo nga Lord Mayor temutwogeza byama. N'omukozi we bamuyita Deo. Buli omu amanyi Lord Mayor n'omuntu gwe bayita Deo ng'amugobye mu office nga balwanira ssente za Hamisi Kigundu. Nga Deo teyatuusiza wa mukama we ssente zennyini ze baamuwadde. Nkiddamu Lord Mayor na Hamisi Kigundu buli ekitambula mu Kampala bakimanyi. Ate abagagga b'e Kampala bakatuuza olukiiko mu nnaku ezitawera 7 nga bonna basazeewo bagenda kuwagira Lukwago. Buli mugagga w'e Kampala baatudde meeting ne basalawo tuli ku Lukwago tatukosa. Kabe mwami bali mwezi akimanyi yakitegeddeko. Meeting y'abagagga ba Kampala yatudde ne basalawo bagenda kuwagira Lukwago. Ngalizo ni eri nti Lukwago tatukosa. So njagala ebigambo bino nga tubimaliriza. Politics ali waggulu nnyo, tali ku level y'abakansala ali mu kutambula. Yabuuseewo. N'alwana nnyo. Lukwago tugenda kuva mu kanso. Gwe ne Susan kusaba. Mwajjako abasuubuzi b'owino obuduuka bwabwe bwonna. Ne mubuzza
mu bbanga Owino eyo tekyalina muntu yenna agivunaanyizibwako. Ne mugamba abaali bazimba obuyumba obwo bagende ne bagenda mu kkooti n'eragira babaliyirire. Bagenda KCC yeyino baliyirira baveewo bagende bwe banaavaawo abaali bakireyiminga nti wano waffe ani abanyiniyo bw'oba tewegatta ne Susan Kusaba baamuleeta sipeeso kujjako basuubuzi b'akatale k'Owino obuyumba bwabwe. Owino tekyalina agivunaanyizibwako. Kitegeeza eri mu mikono gy'ababbi ate gwe wagitaddemu. Singa bali mwezi awangula Lukwago enkya ne batwala Owino, Lukwago agenda kugamba ndooza mulaba bali mwezo atunze Owino. N'abali mu Owino tebakimanyi nti Susan Kusaba yali alina ensonga ne Lord Mayor ekyamuleeta mu Owino okugibba agijje ku basuubuzi esigale ng'eri mu bbanga. Owino eri mu bbanga naye ng'olukwe lwonna Lukwago ye yamusabidde programu zonna zaaliko ku CBS, tusabidde programu zonna zaaliko buli wamu. Lord Mayor radio gyavaako kushaba wadda, Lord Mayor radio gyavaako kushaba wadda ne bakuba NUP. Kusaba abadde mu kamyufu ke NRM, candidate we NRM. Abe NUP namwe abamu abali mu kulwanira ebifo mwegase kushaba ne Lord Mayor mbu babaagala nnyo. Buli muntu yandyebazizza bakansala ba NUP. Babaddewo enguudo ne ziyisibwa ne zikola ate mu kusika omuguwa okw'amaanyi. Enguudo zonna ziri mu kukolebwa. Naye bwe mbabuulira lwaki luli twali tetukola nguudo bwe twatula mu meeting omukulu bye yatugamba biba birala. So mbadde nsaba diversion muzijje ku buntu obwo bwe mulowooza. Mutunuulire pikita y'ekibiina kyaffe kye muli mu kkuba. NUP nnene okusinga mwabali mu kusaba ebifo. Ne bwe tebakuwadde kaadi genda otandika obulamu eyo naye nga tokubye ekibiina. Oli mukuba kansala atalina makulu naye ng'oli mu kupata okuba amawulire gonna agenda ali mugasoma bakansala ba NUP lwaki Museveni temumwogerako? Lukwago tokyalina kwogera ku Museveni. Ndayira wallahi Lord Mayor tayinza kwogera nti Museveni yaleese ebbaluwa. Era kyovola bagamba ebbaluwa akantu akaliwo amukatwalirako omwala kabakansala kati n'aleeta ziri minutes twakola nga tuli kujjugula n'azireta n'azikuba ku mwala gwenna kivubo n'azigattawo. Nsaba na NUP abeegasse ne Lukwago mulengere tuyine ekintu kye tugendako tujjako mwami Museveni oba yabadde hamu azimbe ebizimbe hamu byagenda okuzimba si bijja kuba bibye gye bujja bw'abanga yabitwala mu bukyamu birisigala bya bannayuganda. Tusooke tujjeko mwami Museveni ebyo nabyo tubitunuulire. Ekyokubiri ffe issue gye tuliko yakendeeza amataba mu Kampala atakyagala ajja kuba tusonyi. Ne tugamba tetuyina mukono gwonna na kigambo hamu nga kyateeseddwako ng'aweebwa omwala. Bye bigambo byange sigadde ndina Kabugo Farida nsaba ekibiina kitunuulire ensonga zino n'okubanga kitukkiriza nti twakkiriza okukikiikirira n'okuweesa erinnya lyakyo ekitiibwa. Tewali lunaku lwe tugenda kuvaayo tuswaze ekibiina.